goyinza okuttisa omwana w'abandi gwe akawala konna kabi kafaanana bubi nze bulijjo manyi nti omuwala eyattisa Martin wammaanyirira ayina amabina naye nyenza okulaba oluwala nga ne balumpeera obwereere nze bulijjo manyi omuwala yattisa omwana ayina ebbeere songovu omwana ayina kabina figa wamma yeeyo naye singa olaba oluwala lwe battirako omuvubuka banne weegoga n'okaaba n'okaaba nga luyawo lwogera ebitakwatagana mbodaddi teyamukuba nnyo luwala gwe naawe bakukwate. You should be arrested. Simanyi lwaki police tenakwata luwala olwo dukuba mukomera. I don't know why. Zagabozi gonna oluwala lwadde nywanga ndaba tebigatta. Lulinga olwoleza taata waalwo okutta omuvubuka. Lulinga olwagala ogusalira mama w'omulenzi. Oluwala lubi. You guys. Kati lwero yoyo mwana ow'e14 gwe mwali mutugamba. So that girl is 14. Are you people, are you serious? Bannange oluwala lukulu ate lukalu. Gwe twebereza nnamwandu ku myaka egyo naye ng'olina n'amaanyi agayimirira mu kamera oyogere. Kaakati omuwala nnamwandu. Nze siraako nnamwandu mukalu ng'oyo. Oyo omwana mukulu. Mbera, the girl she's 14. Oyo alabika 14 oyo. Ruby, it's okay you are ugly. The next thing oli mubi, ekyokusatu nze bisitole byo muwala gwe byobadde onyumya byantuuse wano. Like tebigatta bakukwate, you be arrested. Police arrest that girl. With due respect, Symore, I don't know. With due respect, Symore, I don't know which school of journalism you went to. I don't want to disrespect you. That is also your job. Naye abana Uganda, sometimes we need to okweteka mungato ez'abantu ababeera batuukiddwako ebizibu before we interview people. And how can you be omusajja omukulu oyina n'ebiza matako? Olina oyina ebiza matako, olina ebinege, olina oli musajja mukulu oyina n'ekiwalaata. And you sit down and interview a child that is under the age of consent, because oyo mwana basooka ne bagamba ayina emyaka 14. Olina ye mwenyini na kugamba ayina emyaka 16. That kid is a minor. Muli mukozesa ensobi ense mujajinge nganze nga bwendi omujajinga. That child is not supposed to be making any public statement. Okuto omwana w'abendi omutunuzaamu kamera atotole abana Uganda nga bwe yasuzanga omulenzi mu nnyumba. Okuto omwana w'abendi atotole nga taata we yamuwanga sente n'atoolako awo omusajja gwe amagezi go gwe amangi gakulaga imbu oba onoonya mazima. Faruku tewaliwo awo mazima. Bantu baffe twagadde nnyo likesi. That girl is a child. Izo yo mwana senga namubadde kumpi ekisooka nandisoose ne mukuba emiggo. Who kambuze even bannange? Where is witness protection in Uganda? Where is child protection in Uganda? That girl is a child, fine. Omwana musege, omwana mbachi. Symore, whatever. Where is, who does that? Omwana oyo nga abadde mwana wo. Gwe Symore mweche ekiwalaata. Omwana oyo nga abadde mwana wo obanga muganda wo. Where is witness protection? Do you know how many people that are having very unkind feelings towards omwana oyo? Including me. Omanyi family ey'omwana omulenzi eyafudde bwewulira every time that girl opens her mouth to talk. Don't you think it is too soon?
Don't you think it is too banange abana Uganda wabera we ebintu nga macha azoli mwana wa sitani nganze banange weteeka ko mu bigere by'omuntu wabera nga gwe yegwe family y'omwana oyo omulenzi oba mikwano gyo y'omwana omulenzi wandiwulidde otya nga omwana oyo omuwala akola interview. First of all, there's a lot of discrepancies in that girl's story. Unless you are stupid, oh, I'm sending my prayers to Tina. She's going through a lot. What is Tina going through a lot? She was sleeping with the men at that age. Ndi muzadde. So I cannot kuogeranga atali muzadde, but it is what it is. This is an ongoing case. You're making that child. Omwana yayimiridde n'alimba. Omwana n'agamba mbu taata we teyakuba mulenzi. Nenga n'ekyalo kiramba kyagambye bawulira emiranga. Lwaki omwana wa bendi mumukozesa ensobi? Mufaaki. Bikadama biriya bigamba omwana ono bananga ina true love. I can imagine what she's going through. What is the true love at 16 fucking years? Omwana oyo has a TikTok account. Ali kusoma comments zammwe. Mumuwana. Olwo muzina. Ku myaka egyo emito. Muli muwana. Mumutenda true love. Mugenda muzina. 100%. Kubanga already that child has been already exposed. Mbutali innocent. Mugenda muzina nga bwe mwakwata Pretty Nicole ne mumuzina. Mazima omuntu ng'olina amagezi agatoola. How do you clap for a child that says nakwata omulenzi ne mutereka mu nyumba ya taata wange? Oyo mwana bagenda muzina. Abagenda soka omuzina be bantu abali omujjako interview. Oba ababetolodde. Bwatabere Symore ajja kubeera cameraman wa Symore. Ekisoka kana kalungi. Ekyokubiri omwana ambaki. And on top of that, you are trying to play reverse psychology and victim blame a mother that has lost a child? Really? Abana Uganda? Really? Era mama omwana nalabyekaawo omusajja atunulanga eyatalaga amatako. Waliwo guy atunulanga eyatalaga amatako. Nga agamba mbu mama woyo omwana avunanyizibwe olw'okulagajjanira omwana gwe ssebwe yatalaga amatako. Ndiwo kutegeeza. The age of consent in Uganda is 18. That boy was 18. Nenda kulwanirira mama woyo omulenzi. Buli muntu anavayo kola bi interview ebyekisiru. Nenda kukwatamu. Nenda kwata bwobera gwe nga wafiridwa kambuze mama w'omwana bwaberanga yagoba omwana ewaka kitegeeza ki kumuta kitegeeza kumuta. Olaba n'omubbi we bamwokyesa ebipiira polisi ejja nesiba omuntu ayokyeza omubbi bwabera nga yamugoba kitegeeza kumukuba kumuta. Tulina okusigala mweno ensi ewagira omwana ataneetuuka okuzinibwa okusuza omulenzi mu nyumba ya taata we. Mulina ogisigalamu. Taata w'omwana eyakwata omwana wa munno omukuba. Lwaki tewakwata omwana wo malaya azinibwa before the age of consent n'omukuba n'omutta? Oh my God, Ugandans, you fail me every time I think you're different. Temutegeera. N'otunulira omusajja Symore Kawalaata, omusajja omukulu azina azaala
obazadde naawe kisanga atakitte notunulira Symore likes banange nga zitufuukidde likes okutta omwana wa munno eyafiiriddwako omusajja. She's still traumatized omutega kamera. Bayinza n'okuba basula abamuzina. Bayinza n'okuba nekwolwo nga bamuzina emisana. Already omuvubuka bamusanga tayambadde ng'alimu andawe yayinza okubeera munnange ng'ali ava zina. Omutege kamera mu kifo ky'okumunoonyeza counseling. Muli kumama awamulenzi ogukazi gwata omwana really omwana wabendi ne mumukubanga nga omusota ne mumutanga omubbi ndatunulidde Tina nga buli tata yatuguliranga ebyokulya natulekeranga emitwalo 2 okonga kwentola nempa mavini bambi kuwanye okulabirira omusajja webali n'okumuwa sente eza kameeza webale nnyo neye saati ulira eyo esaati yenze nagimuwanga ekirabo webale nnyo kati wano waliwo kadama agambye the girl has no problem namwe bebo kati abo batandika obbazina myaka 14 ku luzi bebo they don't see anything wrong with that bitch there is everything wrong.